Betty Nambooze bakireke mama mukono wala avuddemu omwasi omukambwe nga yanukula omukulu lule gwe batadde wa SFC okulaba nga alwanyisa government ya Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform. Azo tufune Betty Nambooze bakireke ensonga zino wazanje bulungi. Kandeteyo ne version ey'okubiri. Lumu tobanga olumbe olwaluma kafeero sekitoleko mu parliament eyaggwa lwakutte. Mwami Museveni ayagala okukyusa ssemateeka tuggyewo ekkomo ku myaka gya president. Naye Mwami Museveni kyaliko bw'aba agenda e Masaka akwata ly'ejjinja. Ekkomo ku myaka gya president gyavaawo. Anti nkubuulira ekyaliwo. Ntandise okulowooza. Lumu bw'atandise okuzunganya ebigambo. Kati ntandise n'okumanya nti ekigendererwa kye kyaliba ekirala. Mwami Museveni bw'ayagala okuggyawo ekkomo ku bisanja ku myaka gya president. Tusooka kulaba kafeero sekitoleko ng'agamba ndese ekiteeso ekijjawo ekkomo ku myaka gy'abalamuzi. Parliament neyuguma tojja kireeta nja kireeta tojja kireeta nja kireeta. Kakati ne twogera nnyo ku nsonga y'ekkomo lyaki ly'emyaka kye tutamanya nti nno sekitoleko yali atutwaliriza mu kiteeso ky'amagye nga bategeka. Lumu tobanga oli mu kututegeka ku ky'okutandika olondera president mu parliament because atandise okwogera ebigambo nga olaba nti nno ayagala just wabeerewo ekiboozibozi bikubanga bino byonna abifunye on the way okugamba nti nno nze njagala abadde namba 2 mu kalulu aje mu parliament nga ex official kyali badde kirungi nnyo naye si kino ekintu kinene nnyo okuba nti bwe kiba kyamu era mu bigambo byagambye nti bwe tuwangula Mwami Museveni mu kalulu akaddako nti tuba tumuwummulizaawo. Muleke omanyi enengeri yokka gy'ayogera namulaba na luli gwe gamba omanyi kasita okola ekintu ekitatuuse otandika okukijjuuliriza. Twabeeranga eyo mu kyalo nga tulenga embidde kasita ettooke lino erisooka embidde esooka eba entono ng'ogenda osuulasuulako obubidde ojjuze. Kakati wano kino ekintu ky'okugamba nti abadde namba 2 naye ajje mu parliament kinene nnyo nti singa kyabaddemu original concept ye kyalibadde kisafeesinze kyekyandikulembedde kyekimu ku byali kulembedde. Ekya commissioner tekyabaddemu kubanga abantu bamaze mu challenginga ti ate commissioner kati njagala namubuuza Lumu oyagala bano babalonde ku side y'opposition naye ate aba government kubanga fe we tubeerera ne ayongeddeko naga nti na buli kibiina ekiri mu parliament nti se kikulembedde mu kuvuganya kye kiba kironda commissioner kyokka nti n'abalala b'ebitonotono. Kakati kankubuulire Lumu nagambye nti ayimba freestyle ayiyizaawo ennaku zino bwe tugenda ewaffe mu Kavule nga president ayitamuko ku bannabitone nga bagamba nti mujje wano olutuuka wali nga bagamba bannange abantu tubaweeyo freestyle nga basuulamu wali ekidongo gugugu ono ng'ayimba kangamwawo. Kakati ono ali mu kangamwawo. Nze ndowooza the most honorable thing for Lumu to do is to consider agambe nti kwekuba mutima kya buntu. Nze ndowooza nti Lumu ajje eggwanga ku katemba. Already Electoral Commission yatandise dde okuteeka mu nkola okulonda because okuvanga 6 okomanga 16 yabadde sala constituencies zebayita electoral areas kusaawa kakati eri mu voters update. Twetaaga amaaso gaffe ogazaayo ku bintu ng'ebyo. Kampala ajjudde ebisaanyiiko abasibe ery'amakomera bagasalako amazzi ebintu byonna tebigenda bulungi mu ggwanga. Lumu mbadde nkusaba nti nno gundi gwokoze akandi olindo likookoze kamala. Kakati it is time to say ti bannange twabadde n'ensonga ti parliament yabadde etandise kutambula mu mpalo kati bagikomezaawo bagambye liddamu otuula nga 17. Parliament egenda kuddamu otuula nga 17 kati ababaka batuddeka kyokka ekibuga Kampala kijjudde ebisaaniiko. Eggwanga lirina ensonga nyingi nnyo ezigenda maaso ezeetaagako parliament okubaako kyeyogerawo. Parliament yeekwese. Lumu musabajjewo katemba tuddeyo ku debate yabadde egamba ti parliament kyekola ogenda ng'ekyala mu budde obw'okukola kinaayamba eggwanga era kinaagitwala maaso kuba kati y'embeera gye yataddewo yasasamaza. Naye kati bino byonna byayogera sikyazzeemu na kumulwizoninga kiraga tali ready ku motion. Era kyova olaba bagamba nti okujjako nga motion gy'oleeta ekintu ekyo bwe kitakolebwa kwolwo eggwanga lisaanawo. Omuntu okuleeta motion yali mazenga kuwa notice of motion.
ekimu kubidaza Lumu Neru mutanaleta motion Lumu yasabye olukusa agende ategeke aleete yalese motion seeking leave of parliament. Yes, that was a motion. Yalese motion yasabye olukusa yogera mu lulimi lwe tutegeera Lumu yalese ekiteeso ekisaba parliament olukusa emukkirize agenda abage etteeka erireetwawo okulonda kw'omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament. Naye mu nkola entuufu Lumu yalibadde yasooka kuwandiikira speaker either mu buwandiike oba mu bigambo nga parliament etudde n'amulaalika nti nteekaateeka okuleeta wano ekiteeso ekisaba parliament olukusa enzikirize ngende ndeete etteeka mu bubage nga member atali minister private members bill eriteekawo okulonda kwa leader of opposition. Kati bwe yali wadde notice buli muntu yenna alina kyagamba kwekyo ekiteeso ekyo ekyokusiikinga live ekyokumuwa olukusa yalibadde akimugamba ne Lumu ne yeeteekateeka. Naye Lumu yaleetedde ekiteeso wansi w'akawayiro akaleeta ebiteeso ebitasobola kulinda so ng'ate ekiteeso kye kyabadde kisobola olinda kyova olaba si mweteefuteefu. N'ozawulidde abantu baffe baba pika eyo n'abakozesa ensobi n'abakozesa ebintu ebitagwanidde bo nga balowooza nti kyebakola kiyamba so nga bali mu kuzannya mupiira guli. Owulidde Madamu Betty Nambooze bwakugambye nti omukulu ono yandibanga bali mu kumukozesa okutandika okulondera pulezidenti mu paalamenti. Nga pulezidenti Kyagulanyi bazaakyogera buli lunaku buli olukedde nti General Museveni atya nnyo kati amaanyi g'abantu tamanyi kikiddako ekintu kisobola okutuuka ne kimutolokako n'aba nga Kyagulanyi yayiseemu abantu nga bonna ovaayo mu England balonze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kati eyo momentum ogitema otya kyusa ni pulezidenti alondebwa mu paalamenti bafe nnyo ku kulonda abaka ba paalamenti batuuke n'agulirire balonde nga bamulondera mu paalamenti. Tabanga Lumu kyali mu kuvuga ne batandise okuwoza mbu leader of opposition alondebwe mu paalamenti kinaavaamu bagamba nti ne pulezidenti alondebwe mu paalamenti. Njaga owuliriza ebigambo bino ya Mama Betty Nambooze bakireke ngattanya ensonga eyo. Kandeteyo ne version ey'okubiri. Lumu tobanga olumbe olwaluma Kafeero Ssekitooleko mu paalamenti eyaggwa lwakutte. Mwami Museveni ayagala okukyusa ssemateeka tuggyewo ekkomo ku myaka gya pulezidenti. Naye Mwami Museveni kyaliko bw'aba agenda e Masaka akwata ly'ejjinja. Ekkomo ku myaka gya pulezidenti gyavaawo. Anti nkubuulira ekyaliwo. Ntandise okulowooza. Lumu bw'atandise okuzunganya ebigambo. Kati ntandise n'okumanya nti ekigendererwa kye kyaliba ekirala. Mwami Museveni bw'ayagala okuggyawo ekkomo ku bisanja ku myaka gya pulezidenti. Tusooka kulaba Kafeero Ssekitooleko ng'agamba ndeese ekiteeso ekijjawo ekkomo ku myaka gy'abalamuzi. Paalamenti neeyuguma tojja kireeta nja kireeta tojja kireeta nja kireeta. Kakati ne twogera nnyo ku nsonga y'ekkomo lyaki ly'emyaka kye tutaamanya nti nno Ssekitooleko yali atutwaliriza mu kiteeso ky'amagye nga bategeka. Lumu tobanga oli mu kututegeka ku kyokutandika olondera pulezidenti mu paalamenti because atandise okwogera ebigambo nga olaba nti nno ayagala just wabeerewo ekibooziboozi bikubanga bino byonna abifunye on the way okugamba nti nno nze njagala abadde namba 2 mu kalulu ajje mu paalamenti nga ex official kyalibadde kirungi nnyo naye si kino ekintu kinene nnyo okuba nti bwe kiba kyamuganya. Era mu bigambo byagambye nti bwe tuwangula Mwami Museveni mu kalulu akaddako nti tuba tumuwummulizaawo. Muleke omanyi n'engeri yokka gy'ayogera namulaba na luli. Gwe gamba omanyi kasita okola ekintu ekitatuuse otandika okukijjuuliriza. Twabeeranga eyo mu kyalo nga tulenga embidde kasita ettooke lino erisooka embidde esooka eba entono ng'ogenda osuulasuulako obubidde ojjuze. Kakati wano kino ekintu ky'okugamba nti abadde namba 2 naye ajje mu paalamenti kinene nnyo nti singa kyabaddemu original concept ye kyalibadde kisafeesinze kyekyalikulembedde kyekimu ku byalikulembedde. Ndowooza owulira Mama Betty Nambooze ensonga bazitemaatema nti bino babigenda babiteekamu luvannyuma ebyogamba mbu nno abadde leader of opposition naye ajje
ayingire mu parliament automatically omanya abadde number 2 mu kalulu ayingire mu parliament automatically bino nabirabe ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Abiri ebyo gambo nabadde number 2 mu kalulu kajjeno ajje automatically mu parliament yababera leader of opposition kitegeeza bana basajja bonna bakolera General Museveni nga batulimba limeno bino tubagamba bintu bya ddala abasajja bano bijjo bakolera General Museveni nga batwerimbikamu nga tubuulidde Katikkiro Mayiga nti bannanga omwami oyo akolera General Museveni nga yeewakana nti omwami oyo akolera General Museveni nga yeewakana kati bulijjo ndaba kuba abaka parliament obwama nga buli mubaka gwasinkana kuba akama mukutu nga buli mubaka gwasinkana kuba akama mukutu nga yono Katikkiro wawa mukulembeze eki akuba bakulembeze banno obwama kikyayisaawo genda nga kuba bakulembeze obwama abo basonsika obwama buli kadde buli gwasanze namusonsika akama buli kasanze namusonsika akama kati njagala olabe ebigambo bino yawandikiddwa Katikkiro kya Peter Mayiga olunaku olwajjo n'ateeka ebifaananyi bino olwo yagenda mu parliament nga naddala Mafabi leader of opposition yagamba mbuno when I visited parliament in 2013 during the Etofali drive and then leader of opposition Lop Nathan Nandala Mafabi, I suggested that the lineup in the presidential elections should automatically become leader of opposition and a member of parliament. Someone who gets the second highest number of votes should be the voice of those who didn't elect the winning candidate without going through someone else with whom they may not have a smooth working relationship, as we have seen many times. Now, my MP knows my stand. If an amendment to the law is tabled in parliament, says Peter Mayiga. Nozo ulide. Batandise okupika walinga watali bintu byakwogerako leero. Okitegedde. Nga bana Buganda bali mu kuwambibwa tayogera tanyega. Nga abantu bagobebwa ku ttaka lyabwe bawera n'obusuulu ku Bwakabaka bwa Buganda tayogera tanyega. Waliwo bali session ekyokulonda leader of opposition mu parliament n'avaayo ng'agamba mbu anaabera owokubiri mu kalulu ka bonna automatically ayingire mu parliament kikyabali mu kuzannya wano batidde Kyagulanyi ayinza okuwangula akalulu kabiri abiri mu kaga singa tutuukayo Kyagulanyi ayinza okukangula n'abeera president wa Uganda kati baagala nti Kyagulanyi wabanga awangudde ne Museveni ayingire automatically mu parliament oba kitegedde okusigala nga bawa Museveni guts ezo oba Museveni oba mutabanuwe usanga bamuwa guts ezo asigale nga ki nga kyalina amaanyi ago bochi bali mu kubala bintu babala side zombi in case Kyagulanyi nga bamuwangudde Museveni nga awangudde mbu Kyagulanyi agenda automatically mu parliament babala kati kutandika kumwonoona batandike bamulisa bakole ebintu nga bagamba ne Kyagulanyi abibaddemu ffe Kyagulanyi twagala agende mu parliament kuba yavaayo nga yeyagalidde tetumwagalayo tumwagala mu state house si mu parliament singa Museveni ababbya akalulu twagala Kyagulanyi alonde ng'omuntu gwayagadde okumukiikya bata utalina budde bugenda kubeera mu parliament tabulina kati baagala basale pressure ya Kyagulanyi gy'atambulizaako emirimu okugenda emutala amangi okusala obusuwa bwa General Museveni bumuweesa ensimbi Kyagulanyi atule mu parliament ng'alinza okubeera mu biteeso mu biki okitegedde bamulemesa okuddamu okutambula okubeera free ng'atambula abeere nga bamusibiddawo mu parliament nga bino byakola okgenda ng'avunza General Museveni takyasobola kubitambula nnyo kubanga bamwetaaga mu parliament oba olaba bayinza okukola etteekero nga bagamba leader of opposition takkizibwa kutambula kufuluma ggwanga ate nga bamugambye nti abeere ki nga yabeera mu parliament bino temutudde tubiraba wano kungulu balina kye bali mu kufumba ekinene okitegeera kulemesa Kyagulanyi kubajjawo naye kati gwe munnansi amaanyi n'obuyinza biri eri ggwe bano bali mu kapanga mbu owedde mama Nambooze nti baagala kulondera president mu parliament baguzanye n'omuzannyo bajja kugamba nti abeera number 2 batuuke bajjawo ebyokulonda president eri nga birina kubeera mu parliament okitegedde nga tukyakizibwa kulonda president n'abaka parliament balonde wali president kati anaaba number 2 kwabo abanaaba beesimbyewo okuba president mu parliament gyabalondera yagenda okuba leader of opposition automatically temubitunuulire nti nomukyalina obuyinza muyinza okulowooza nti mugenda okuna no bajja balima nti mugenda okulonda president babagambe mulonde babaka ba parliament n'abaka parliament balonde president batuke wali bonna beesimbawo nga baki NRM
omwawangule then wa NRM omulala akole atya abe leader of opposition muberenga mu bannayuganda abanyigiriza bakaba amaziga twakyalina ddoboozi presenting ali mira okugwamwe bibino bamayiga bali mu promotinga bino bano balina olukenzo ujja ndaba kuba baka parliament obamangamba ono gayi akuba bano obwa machichi ba sonsike mu matu nga bino bye bali mu kupanga neze mbasese nti muswadde mugenda kugwana ekintu kyamwe omukama bakuume